Egana Poliisi nimuleta UPDF kakati oli omukyala yamanyira kutta abantu kakati nange bwendaba wana ayagala kunzita ye buli watta abantu ow'amagye ame officer bamutendeka kutta to kill si wa poliisi kati akusse yakola n'aba enemy nze siri enemy ndi just muna Uganda anoonya obwenkanya olidde nemwe mutuletedde UPDF azifu tuli ku lutalo mulina AK47 muli armored ziri coached kati obuzibu kyeki mugenze eri mwatadde okulonda mu barracks mulemeseza abalonzi okuyingira akalulu k'abavubuka akataliko omusaala we mukoledde bwe muti olwo buli obuliko omusaala munaakola mutya mugambe bakama bamu bajjewo okulonda mulina obuyinza mutuule awo mugambe Mukono twapointinze gundi ne gundi be bakulembera abavubuka don't mock citizens. Don't mock us.